Ate bo abooluganda basobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lwa munnaabwe okuttira olusuku lwabwe n'alusaawa lwonna ng'entabo eva ku nkayana za ttaka. Bino byonna biri mu disitulikiti ey'Ekyotera. Waliwo famire eri mu kusobera oluvalwamu ku booluganda lwabwe okukkira olusuku ne balusanya olwonna ng'entabo eva ku ndulitu z'ettaka. Ettaka lisangibwa ku kyalo Mbuye kifukamiza mu disitulikiti nga lyali lya mugenzi Antonio Singoma nga liweza kuyiika 14 Maxence ya Nannyondo Senga mu Lugi agamba nti omwana wa mwannyinaabwe Serugo Paul ne nnyina baakola okwesikwesi ne beetuuza ku busika bwa kitaabwe omugezi Josephine Kaweese nga bagamba nti kati balina obuvunaanyizibwa awaka. Serugo mwana wa mwannyinaze baakola olugezigezi ne nnyina mbuye musika ng'ate ffe tetumumanyi. Kaakati ye ne nnyina bagamba era Serugo ye musika era yasikira byonna, Serugo tasikiranga byonna. Ono alumiza nti ettaka okutudde olusuku lyali yajjajjabwe omugenzi Ngoma eyawawo Kaweesi yalazaala Serugo azimbeko asobole okumukuma kyokka abaana b'omugenzi bonna baagala kutwalawo. Ye yagula ebibanja ebi bino oyo mwannyinaze ono byonna n'abitunda. Wano baamuwaako buwi kuzimba kayumba wano. Lebu Mateti nga naye Senga ategeeza nti yafunye ekika nga batabani be abayiwa kuba kifeesi bakidde ebitooke ne babisaawa. Ayina n'eddaame erigobaganya baganda be bazaalibwa abaana 18 ffe be tumanyi ng'ab'owaka, naye mu ddaame ye lyalaga nti kitaawe lye yamulekera agamba bazaalibwa abaana 10. Katongole John omuzzukulu Makakanda yannyonnyodde nga Serugo yazina ebbaluwa ezimu obuyinza mu kkooti ng'agamba nti alina obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka lino. RDC yakubiriza olukiiko n'alambika nga bwe yalambika, yasaba sayidi zombi zibeere zikkakkamu bw'abaawo ekigaanye bagende mu mateeka gabalamule. Oluvannyuma lw'ennaku nga 2 kuba n'akwata ejjambiya ne banne be yajja nabo okuva e Kampala ne batandika okusaawa ebintu bino ne basaawa wonna nga bw'olabawo mpaka eri. Amyuka la disitulikiti y'Ekyotera Fatima Bosa Mpalanyi agamba nti yayingira mu nsonga zino n'abooluganda n'amagezi okutuula bakayinkyuka yewuyinza okuwulira tibatemye ebintu. Bwe baba baasaayo olusuku olutali lwabwe, that is a criminal case. That is a criminal case. Ekyo tekiba kituufu. Yes, kubanga ogwo musango. Omwogezi wa poliisi Mbendubiri Masaka twakasiri ategeezezza nti bakwata abantu 4 byekuusa kutema ebintu bino. Nga n'omu ku bo yakkiriza nti ddala ye yasaayo ebintu bino. Bantu 4 be twakutteko nga kuliko ne Serugopo. Ono yakkiririza ddala nti yasaayo ebintu bino nti abadde akkiryalinga ewaabwe aw'ekijja. Jacinta Bwanika yakusakidde eggule lino.